Eno boxing whereas mbadde amateur simanyi kikolebwa. I just knew I'm going to throw punches bichi naye kati when undergoing a training ne bagamba punch bagikuba bwe bati ogadinga boti face yo omuntu bwabaze owewoma boti like nenfuna techniques ezo kati nempuliranga I can akakambejja omumbejja de yabere mu lubiri. You know what Wambejjas do? They just be but I'm like times elolabi agende mu lubiri kubanje ngendo mukola kola ensobi okunonda ajja kiwulira afudde mu muzanyo gwe film star afudde giwunyeko guno omukono ogulaba manyi kilomeka eziri wano omumbejja mu mulabi obwala bwonna bukole even wonder gloves baziteekako no one zino zengalo ezikola siraba zino zenjala ezikuba ebikonde kati Laura simanyi Kazola watikola bubi nnyo okusulamu gloves at least one mazeko rounds, you know. Anyway, that was his choice. To the end, oba bankubye oba mukubye, I have to finish the match. I would love women to come and be part of this. Ayagala okunesimbamu ache kubanga Fauzia akasonga katono nnyo. She's a queen on stage, she's a queen on TV. I'm going to be a champion in the ring. Fight eno Kutongoza Olulwana leero nga bwe tuzze tutegeka nti guno omulundi Top Boy Promotions awamu ne Uganda Boxing Federation tugenda kuba tutegeka corporate boxing. Last time twalinawo abasajja era nga tulwana nnyo okuba nga tufuna fight ey'abakyala because nga tulina okugyawo endowooza eyo nti ebikonde by'abasajja bokaboka era kati tuli bamukisa ne twafunye bout ey'abakyala era egenda kwongera okuba nga ekakasa bannayuganda nti ebikonde bisobola okuzanyibwa abakyala n'abaami tuba nga tunyumirwa corporate boxing. So nze ndi musanyufu nnyo era ndi upbeat era ndowooza nti egenda kuba one of the best events ever.